Muje baleko gyonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso ate mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bo abawano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna okuva mu bankuba kye obutereevu ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ogafuna. Kye nkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde, likinga vidiyo eno tojja kubeera ng'ate mukwano gwange wejjusa. Naye ng'amawulire agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media ge gw'omukulu ono Kakooza omugole eyafiiridde ate munange ku honeymoon. Omukulu ono yakuba embaga ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyininyini ogw'omunaana, wabula bambi teyasobola kukimeekinga era bambi yafiira mu honeymoon mu nnyanja mbu ng'agezaako ate kubeera ng'ataasa omwana eyali ate munnange agudde mu mazzi. Beebano munnange abayimbi ab'enjawulo baaliyo ku mukolo gwe era ne bamuyimbira era nga bambi ne mu kufa kwe bangi bavuddeyo ne banyolerwa ate wamu naye. Gamba ng'omuyimbi oyo Rema Namakula eyaliyo nnyo era bambi n'abayimbira ku mukolo gwabwe, wabula ebigambo byo bikyatambulira ddala ku nfa y'omusajja ono. Abasinga obungi tebannakikkiriza nti ddala Katonda munnange ye yageze okufa kwe. Abamu okufa kw'omwami ono batandise kusiba ku mukyala, mbu omukyala simanyanga ayina ebisiraani, simanga omukyala obaoliawo yakibaddemu n'omukono. Abalala munnange enfa y'omukyala ono bagisiba ku Museveni. Yadde abalala nga ffe tukikkiriza nti munnange Katonda kyaba yasalawo kye kiba kijja okuba, era ffe tukkiriza nti Katonda yagaba obulamu era yabuggyawo. Yadde nga Katonda buli omu yamuteekerateekera enfa ye. Katonda ayinza okuba nga gwe enfa yo yagiteekerateekera mu muntu mulala nga ye muntu munno yalina okujjawo, naye era still tukkiriza nti bw'atyo Katonda yaba ageze, aba ayisemu oyo omuntu ate n'akola ki, n'aggyawo obulamu bwe, kubanga ffe tukikkiriza mbu teri kintu kijja kutuukako mu bulamu bw'ensi eno nga Katonda munnange teyasalawo. Kati no munnange ngenda kuba nkulekerako obutambi buno owulirize abantu ab'enjawulo ki kye boogera ku nfa y'omukulu ono Kakooza. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo gamba nga omukulu oyo Eddie Mezaya, Fred Lumbuye, Kojja Omugezi sakati ne ba tiktokers ab'enjawulo bavuddeyo buli omu n'ayogera kiki. Abamu bagamba omukazi yakirinamu omukono, abalala bagamba omukazi yakwataganye ne state baba bategeeza Museveni, abalala bagamba Katonda, abalala kugamba buli omu bambi ayogera kiki. Gwe ngenda kusaba comment yo ogiteekeko ate wansi mu comment section. Ddala naawe okkiriziganya ne bano abagamba nti munaye Katonda si yabadde n'omukono mu nfa y'omwami ono. Ate n'ekirala to make matters worse, waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera ng'ate katambuzibwa ku mutimbagano nga bagamba mbu kwegamba balina ka clip ke basazeemu mu mukolo gw'omwami ono ne mukyala we bambi ng'amukuba embaga. Waliwo akatambi ke basazeemu ne bagamba nti omukyala ono ekituufu kyo kiri nti teyabadde musanyufu, era n'akatambi ako ngenda kuba nkakulekerako nga bagamba nti omukyala ono teyabadde musanyufu mbu ku bibiri, yabadde either muli alina kyawulira ekitali kituufu ekigenda okutuukawo obanga alina ye kyamanyi ekigenda okutuukawo mu real sense, either ng'alina like ng'omuntu wona abeerawo nga owulira kwegamba teweeyagala towulira bulungi naye nga tomanyi lwaki. Abalala bagamba ye ensonga, then abalala bagamba nti yali amanyi exactly ki ekigenda okutuukawo bwe yensonga lwaki teyali musanyufu. So akatambi ako nako butereevu ogenda kuba munnange okalaba, gwe naawe otuwe conclusion yo ku nsonga zino. Gwe ki kyolowooza? Ngenda kusaba comment yo giteeko ate wansi mu comment section. Like nga video eno woba ogyagadde, subscribing nga woba tonnaba, teekako akadde osobola okubeera nga titomissinga out updates. Naye nga ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now, katukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno oba oliawo. Waliwo ekitakwatagana. Nkiddamu Kakooza bate basemutte ngera state kinamu mukono obanga waliwo obutakwatagana either mu family oba mu business oba abantu bade bamutambuliddeko ku bintu biri waliwo ekintu kimu, era nga nennamwandu oteeka okubeera questionable olw'ensonga nti tosobola kunga nti bbaawo yabadde agenza okimu omwana guwadde ludda wa kadde kawungeezi wabadde. The question is yagenza kurescuinga mwana, yamurescuinza ati omwana n'amuwonya ye n'asigala mu mazzi n'afa. Buwanvu ki obw'amazzi obwo?
kino eno ndowooza yange ng'omuntu naye family bananyini musajja ono mutuuzeeko engalabi wansi mwetegereze babawe footage wa hotel eyo nga stali edited mwetegereze bw'anaaba Katonda yamuyise buyisi naturally Mukama mumuze mirembe nemba muwaddemu omukono ogw'enjawulo mulekerawo okutta bannammwe nze I believe Kakooza basemutte Kakooza basse mutte naye nabadde mukutta Kakooza kyewakoze kijja kukoddera family musooke munoonyereze ku mugole ababuulira omwana we yagende mazzi yabadde luddawa era omwana oli bamulesikyuinze batya ate omusajja n'asigala mu mazzi n'afa kuba bwe mba ngenze mu mazzi okuwuga nga ndesikyuinga omuntu nzija naye ne mu handling over then bwe yamaze okuhandolinga omwana oba bana bagenze okukimayo omwana no ono bwe yagenze okurescuing omwana mu mazzi who went there to rescue both of them nti oba yolwawaddeyo omwana amazzi ne gamutwala ejjango lijja lyama naye ddala mwami Kakooza nkuba kye yeebungereza eyagenda Uganda okukola embaga n'okkuba ebirayiro ne mukyala we yafaaki yali aksidenti nti ze zaali entuuko ze oba omukyala gwe yakuba naye ebirayiro nga yalina ebisiraani njagala gwe Munnayuganda omanye ansa zisobola okubeera ye oba nedda waliyo abantu abalina emitima emibi abayinza okubeera nga mwami Kakooza be baamukola ekyajaba nga baamubikkulira akabina oba omukyala gwe yakuba embaga era gwe yakola naye ebirayiro ayinza okubeera nga wabisiraani nga mu butuufu tawasika ate bammwe bankuba kyeyo naddala abava mu Amerika abava e Canada n'abava e Bungereza amaalo gammwe oba lwaki temugaleka ku kisaawe Entebbe mugenda ne mwetikka amaalo ne mugajja mu nsi ezo ne mutuuka bulungi nnyo e Uganda ne mugenda mu mabaala n'ofuna omukazi ng'omukazi bamuvuze owa bodaboda amwebaseeko asima ttoya amwebaseeko afumita embizzi ayeetikka emigugu abapoliisi abasirikale abatemu nga buli kika kya musajja amwebaseeko naye okuba nti wano abantu bano bamanyi okwetega bagezi bo beetega kaakati kyakola yeetega bamabaala oba ebifo bye bamanyi omugenda bankuba byeyo era ne babafuna kaakati gwe musajja wattu olaba mukazi kuvuga sipiidi nti kye tuba tukola nnyo njagala ewaffe mama akulabeko njagala tukole emikolo nnyo ekivaamu nga ge mawulire rest in peace sibagamba nti nno bwe kiri ku mwami Kakooza mbagambye oba omukyala nga yalina ebisiraani naye ate mujjukire Kakooza yagenda ne ssente nnyingi amaalo ge mbagamba ayinza okuba yategeeza mikwano gye nti ssente azirina ne bamubikkulira akabina oba banne nga waliwo abanyiiga nga balaba Kakooza abatutteko omukazi gwe baali baagala oba omukazi nga yalina omusajja yamuteekamu ssente oba nga yalina abasajja be yali asuubiza okufumbirwa ayizulu oba abakazi nga Kakooza alina be yali asuubiza okuwasa n'aba disappointing nga kye bayita disappointment kisoboka byonna kubanga disappointment abantu bangi abagifiiriddemu Kakooza yafaaki nange embuuza bubuuza naye edimiza ya assumption. Baganda bange bonna mbalamusizza amannya Kojja omugezi nga bulijjo. Okusooka kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Kakooza. Muganda waffe Kakooza newankubadde enfaayo ekyalimu amatankane naye Katonda akuwummuza emirembe. Naye kino kiki kye kituwa
njagala alabe ka video kana akasharinge. Okusooka mwe bannayuganda bannaffe ababeera ebweru wa Uganda. Baganda baffe mwe mulaba nga twengeginze mu activities ez'okuggyako omusajja Museveni. Naye abasinga bannaffe mwesuuliddeyo gwa Naggamba. Muganda waffe Kakooza obadde obonaabona, oba bakuyita Kakooza oba bakuyita Kaweesi, kubanga amannya ge tulaba mangi nnyo. Bannange Kakooza ono abonyeebonye okubeera nga atuuse mu nfa gye yafiiriddemu, because n'enfa gye yafiiriddemu nayo yaguze engule. Kakooza ono abasinga okumumanya musajja waffe yatandikira Birmingham. Birmingham eyo gy'abadde atawaanira. Birmingham eyo n'avaayo n'afuna omukyalo oyo gwe mulaba gw'abadde naye. Omukyalo oyo abadde akyabeera na muka council flat, kubanga Kakooza abadde yali locatinga e Luton. Bwe yali locatinga e Luton n'agulayo ennyumba matiribona. Naye baganda bange, enfa ya Kakooza ffe nga bannayuganda babeera mu diaspora, tubadde tutandika okubeera nga tugattagatta budots, because obuntu bwe tugattagatta bulabika Kakooza yafa mu nfa ey'amatankane. Era tukonkludinze ffe abannayuganda babeera mu diaspora nti Kakooza battamutte. Ne byonna byonna nga bwe mulaba, kubanga New Visions endipotinga gye yaripotinga nti omusajja yagwa mu mazzi, ate bwe yagwa mu mazzi n'asobola okusevinga omwana, ate bwe yamala okusevinga omwana ate ye n'addayo n'akola ki? N'addayo n'agira. Bwe wayogedde, tulina abantu be twayogeddeko nabo ne batugamba Musimanya yayatamidde. Mwe mulaba ka video k'omukazi nga bali ku mbaga, omukazi yenna yina body language yo giraba. After that ate omukazi batugamba mbunno omukazi yafiirwa taatawe, ate omukazi simanyi oba neeri ku honeymoon yaliyo, kwegamba enfeeyo y'amatankane ng'empale za Museveni. Naye baganda bange mmwe abali mu diaspora, lwaki nkoze ka video kano? Njagadde okubategeeza nti mazima ga Katonda mu ggulu ebintu bigenda kuba happeningako. Naye bw'oba toli involved muffe abaagala okukyusa eggwanga, mazima ga Katonda mu ggulu tugenda kwesuulirayo gwa Naggamba. Era njagala obbagamba muganda waffe Kakooza n'atusonyiwa. Kakooza abantu bagamba nti omufu tasalirwa musango. Naye Kakooza tubadde tugenda kukola investigation zonna tuzze wano tuzikwase poliisi esobole okujja Uganda. Tukimanye Uganda bajja bawa information etaliyo. Naye Kakooza njagala okugamba enfayo tubadde, kubanga laba entambula gyetambulamu yonna y'amatankane. Tubadde bannayuganda babeera mu diaspora, especially mu UK, tubadde tugenda kubeera nga tuyigira mugundi singa obadde wamu naffe. Naye muganda waffe Kakooza wakyuzinga okubeera nga tuli wamu naffe. Ne bakwano bo bano abali eno bonna tebalina na kimu, ne bekuba kwekalakasa tebasobola, ne bekuba kuwaayo 10 ky'abaana balimu tebasobola. Bannange munansonyiwa, Kakooza simusalira musango. Naye wano njagala mmwe mwenna abakyali abalamu mukyuzinge either okubeera with the oppressor oba ffe abali oppressed, kubanga Kakooza yafudde mu nfa embi. Enfa Kakooza gye yafuddemu bannange embi egwana ku investigating bwako. Ne tujja kukola investigation ng'obadde wamu naffe. Bw'okyuzinga okubeera ne bamutenza abanyampi, bw'okyuzinga okubeera n'abalala bannange mu ebityo bwe mujja okufa. Ate bakazi bammwe bajja batta, baganda bammwe bajja batta. Naye kiba kibi nnyo okubeera ng'obadde olina British passport n'ofa n'omala gafa bw'otyo. Wama kitegeera. So kino kibayigirize, kino kibamanyi, kibategeeze nti bwe munaabeera naffe omulimu tujja kukola. Bwe munaakyuzinga okubeera naffe omulimu tujja kugukola. Bwe munaakyuzingira okutwegaana, bannange Kakooza wafudde bubi. Kakooza wallahi obadde ogwana ku investigatingibwa. Kakooza wafudde bubi. Naye Kakooza abantu bwe bakusse. Era nkusaba owummule mirembe. Naye mwenna abakyali abalamu, kino kibayigirize nti Uganda temuli safe, n'ebweru temuli safe. Assalamu alaikum warahmatullah. Obula njagala okwebaza ttiimu abasobodde okunoonya mwami Kakooza mu mazzi ne bakujja mwami Kintu amasimu ge yakubye ku State House amagi agayiye. Guys, aba followings okufa kw'omwami ono, omukazi ono bw'ataba na kisiraani alabika yabadde mu lukwe ne Museveni lwakutta bbaawe,
kubanga obadda muwulira statement zonna zaawa mu kuziika. Twebaza nnyo State House okutusindikira buli kisoboka okujja omwami wange mu mazzi. Oba mukitegeera? Kitegeeza beegasse ne Museveni ne batta bbaawe. Oba okitegeera? Oba nga be bano bahaamu ababadde bameruka kubanga embaga bagamba ya billion and billion. Oba mukitegeera? Kati we balabye omukazi ono oba we yalabye oba babadde babawa akasente Museveni, omukazi ono n'aloga omubbaawe n'afa, oba nga kisirani kya mukazi kye kyalondodde omusajja. Mugamba mutya nti omusajja yali agenze ttaasa mwana mu mazzi amangi, omwana ye n'awona mu mazzi amangi era n'awuga n'avaayo omusajja omukulu n'afiiramu. Beegasa ne Museveni ono omukazi ne batta bbaawe, oba nga kisirani kikyo gwe mukazi gwe. Naye bannange bannamwandu bakakati bagumu, naye ate omuntu tusaana kala nnyo nga ddebe ko bagenda kuba bagenda kuba batandika okugutema omugambo gwowa mu nsi. N'okwata akazina n'ogamba n'ogamba bannange abakaaba mu biveeko kuba Katonda eyakireese. Ng'omusajja afudde kibwatukira mulimu amatanga. Obi akigaggafu abavu ffe tukuliriza. Buli abanja yenna ajja ntuukirire. Banange bannamwandu b'ennaku zino baakalanga malebe. Kati batyati bakutemeko omugambo nti mu kufa mwoli omukono mweguli. Ku Uganda yaffe eno welinda omugambo ogenda guwulira. What?